Kanoni Kabagambe Samuel ng'oggyeko okulyowa emyoyo mulimi wa muceere omulimu gwe yatandika mu 1998 nga muvubuka bwe yawasa baatandika okulima ne mukyala we era omulimu bwe gwagejja ne bafuna n'abakozi ababayambako. Where I grew rice, it is in Bambara sub-county. Nze natandika kulima omuceere omwaka gwa 1998 nga ndi muvubuka. Kuva awo ninfuna omukazi netutandika kulima nga tuli babiri. Netutambula mpola mpola netutuusa ekiseera netufuna abakozi b'okutuyambako. Netubeera bwe tutyo bwe tutambulira bwe tutyo. Ensimbi ze yasooka okufuna zaamuyamba okugula ekyuma ekikuba omuceere era kati akubirako n'ogw'abalimi abalala bwe beegatta mu kitundu. Nikinyamba n'okulaba ebyenfuna ebyabano kubanga bwe nga ntisa omuceere ningutwala eri mu bali aba processors nali nga ndaba mbawo sente nyingi. N'olwekyo ninsala okufuna enteekateeka endala y'okuyingira mu bizinesi ya processing. So kyo kyanyambako singa nali ntali mulimi w'omuceere kyali kitali kyangu okuyingira mu bizinesi eyo. Naye okuva awo nintandika bizinesi ya processing ninfunamu amagoba kandi nimbeera n'okulima omuceere nga nfunamu amagoba amalala. Nimbeera mu bizinesi bbiri ey'okulima wamu n'eyo processing. Yeebaza NADS kubanga yabasindikira abakugu ababawa emisomo kulima omuceere n'okulonda ensigo ennungi. Mu kusooka baabawa ensigo ey'omulembe ebala ate ng'egumira embeera n'endwadde. Kati kitwebaliza NADS eyatuwa obukugu obwo kubanga yasindisa abakugu ne batusomesa ebyokulima omuceere, ne batusomesa ebyokusiga ensigo ennungi. Netugenda mu seminars ne batuwa obukugu ng'obumala. Kati akatale tukuguza ab'e Kabale, ab'e Kasese, ab'e Rukungiri. Kati nfunyemu ndinawe nagula abo poloti ningizimba ningola ku ettaka eryo linene ninteeka ku factory. Omuna waka nagula nazimba y'ennyumba ey'amaka gange kubeeramu. N'okulima okwo kyanyamba n'okugulamu n'okufuna enteekateeka y'okugula ettaka liwanvu.